Assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh. Yes, nkomiyeo. Nyongero kujukiza kampuni yafe eya Legit Recruitment. Eina interviews this Sunday ngabiri mumwenda ezabana abagala okola oba security Dubai na Abu Dhabi. Mwabadde bawoze bikompola bizuka bideno byaweddewo. Tugenda kola interviews sawe muye nyini eyokumatya enkoko jikwate mumwa ogende and grab your opportunity. Wali mutundwe ko head office yafe interviews wezigenda okubeera Legit Recruitment na kugamba tutambuza abana ate visa zaffe zifulumirawo mu budde. Nyongera okujjukiza mwandi badde mwetanira nnyo omukisa guno kwa kampuni ya Legit abantu begenda okuleetera kampuni gyegenda okurecruitingira mu this time around kampuni ndalamu rakwasijja kujogera wano nye just know it's a big venture wano mu Dubai, so just know wobanga ogenda kutambulira mu kampuni eyo everything is guaranteed 100%. So Legit Recruitment mugende Himaya Recruitment Security mugende mukole interviews lunaku lwa Sunday 29 wali emutunde twesangeyo.